woman is being taken to police like this. Like this. This is how you take my mother. Mama Wegwanga. This is how you take my mother. This is how you take my mother, Uganda police, or your Afande Betunga. That is Afande Betunga. This is how they have taken my mother. It's okay. This is how you've taken my mother. And in a car which is unmarked. This is how they've taken my mother. This is how they've taken my mother. That is the car which they are using to take my mother to police. This is Marara. This is a case of land which has been in court for the last 15 years. That is Afande Betunga. He called our lawyer to pay him 10 million shillings to get off the case. That is how my mother is being taken to police. Like that. Muli mutya bassebo ne bannyabo kansubire muli bulungi bitambula bitya nse batwala yatya eyo naffe gye tuli waliwo concern endeese olwaleero naye this one goes to the Uganda police. Uganda police especially bakulu abaduumira saidi z'embalala nfunye waliwo obuklips obuzze ku station kwenkolera waliwo show gyenkola bagiyita police n'omuntu wa bulijjo that show ebeerawo buli lwa Sunday saa 12 mpaka saawa zibeera 2 naye in that show twagituuma erinnya eryo lwakwagala kufuna bwenkanya abantu ba bulijjo akatambi bampereza abantu abawerako naye nekijja nti mu butuufu njagala kukyogerako oba oliawo eddoboozi bwe liba lituuse mu bakulu please musobola okubaako nekyemuyamba someone abadde ku scene like her mother n'abeera nga alina engeri gy'ayisiddwamu ke katambi ako koolaba omuwala ono mu kwogera kwe yabadde Mbalala era n'agamba nti this is Mbalala nga emmotoka emutwala ng'owa poliisi akulembedde mu maaso waliwo omukyala amusika n'omwami nga bamukutte mu mikono. Nsaba bekikwatako from the Uganda police nsabira ddala okuviira ddala ku IGP ne ba commanders bwe kiba kisobose kyemmanyi nti kijja kusoboka please mu following ensonga eno naye ng'oggyeko ebyettaka bali bye bali mu kukaayanira basaba mu following enkwata abapoliisi gye baakuttemu munnayuganda oyo engeri gye bamuhandolinze that's not the way how to handle Ugandans. Omukyala oyo yakozesezza olulimi olugamba nti ono nakazadde w'eggwanga. She is a mother. Oyo maama wange gwe batwala bwe batyo maama wange gwe bayisa bwe batyo naye nga akatambi b'okalaba because kyabadde kyangu nnyo nsuubira nti mu butuufu ne waaba agaanyi teri muntu musiru ayinza kubanga asobola okunnyonnyerwa ng'ategeera ne bw'aba aganiddewo n'agamba muyita omuntu bw'ati ne bw'ati nsobola okutambula ne ŋŋenda kuba asobola okuwa ensonga instead okumukwata ne mumusika busisi. Kyemmanyi abaami ababiri omwami n'omukyala abo ba CID officers be babeera mu leeya kaakati yabadde akulembedde ye yabadde mu uniform whereby alabika yabadde OC station oba yabadde wa operation oba yabadde mukulu in whatever case ayinza oba yabadde mukulu naye nze case nzijeeyo kubanga bansindikidde obuntu bungi naye nga the same issue abasindika because nze siri wa police ndi munnayuganda nga ggwe naye ate ensonga ezikwatagana ku bannayuganda kati nga ezikwatagana omuntu wa bulijjo mbeera concerned
toyinza kera ku makya owa poliisi n'osikasika munnayuganda munno bw'otyo mutuule wansi muteese oli muzadde ayina abaana maama aye yabadde akwata essimu yabadde muwala we oli muzadde ayina abaana ayina naye ayina abantu baalabirira ayina abantu abamuwa obuvune naye engeri gye mwamusisa enkuba etonnya ne mumusika n'emmotoka baagiraze akatambi ako ndowooza musobola okafolowinga bekikwatako bacommanders regions ezeeyo musobola okukafolowinga ne mulaba ensonga lwaki abapoliisi abo baadde basikasika omukyalo oyo bw'atyo oba si kyafuna obwenkanya ng'oggyeko eby'ettaka lye kubanga omuwala yataddemu nti nno ensonga za ttaka 15 years back nga bali mu nsonga za ttaka kyekireese ekyo oba waliwo omukulu eyasindise oba waliwo ki ebimu ebiraga regimu nti kati eremereddwa z'ensonga ezo bwe zityo because ekyo ekintu kyangu nnyo kyakwandolinga singa abakulu mwavuddeyo dda ne mutangaaza bannayuganda okusinga obutambi bwe butambula bwe buti nga bugenda bukola ki ng'ate bwongera kulabisa bulabisa nti abakulu muveeyo mu kinnyonnyole mutubuulire abapoliisi abo abakwata abantu bwe batyo bo tebagambwako okitegeera because kitegeeza obutambi obusaasanya nze ng'omuntu akola obukozi poliisi n'omuntu wa bulijjo am just a moderator program eyo bwemanga nsobodde okufuna obuntu obunsindikira obuntu obuwera 10 abantu nga bansindikira the same issue oli nga yakalayo bulabi n'agamba kankasindikira ejjamaalu I'm very sure nammwe mubufuna naye temufuddeeyo just mwesuuliddeyo gwa naggamba temwagala kumanya ezo ensonga singa kati mwagikozeeko dda era wenkoledde wano eno nze nga bamunsindikire naye njagala kumanya kyabadde kitya like kiyinza okuba bwekityo kubanga amanyi abaana baleeta obutambi ne bazuukusa obutambi obw'emabega bwakola ki okay ne bwe kabangako emabega because right now nina wolaba naawe nga bwolaba nga enkuba yabadde etonnya tugambe because kati omusana gwaka tetumanyi oba enkuba embalala yabadde etonnya kubanga balaga nti byabadde embalala okitegeera so anyway osobola okujja mu box awo you clarify about it naye nze nkataddewo okusinziira ku kyabadde mu video n'ekyabadde kyogerwa ng'era kiraga kya recently kubanga mbadde sikalabangako naye babunsindikidde bwe ndabye nga bungi nengamba lwaki sikolayoko ka gurupu akalaati nga abakulu please musobola okuba nga nammwe temumanyi mulimu abanfolowinga abakulu because nekyalo ntera obbaleetako mulimu abanfolowinga musobola okuteekawo embeera tubuulira what happened lwaki kyabadde bwe kityo lwaki abakulu bano bwe baba nga badde bapoliisi nga bakutte omukyalo ono nakazadde w'eggwanga nga bamusika busisi olwedde omuwala ataddewo kamera ataddewo essimu ali mu kwogera oyo maama ali mu kwogera ensonga za ttaka emmotoka yiiri emutwala ekyo nga bwe mwabadde mukiwulira so I'm very sure tubasaba bekikwatako bacommanders please mukifollowing that is bwe kiba nga mbalala eyo gye kyabadde nga gyekiri mukifollowing kubanga kati ebintu ebimu munnange bibeera bitono nnyo ate ne bibalema okukwasaganya naye nga ate kyangu nnyo ekyo kiba kyangu nnyo kyakukwasaganya okitegeera so that is it tubeebaza mwebala okutugoberera n'okutwagala mwebale nnyo mwebalire ddala nze Big Bro Jamal ow'enakaseke akatambi keeyongezi osobola okumanya nti ebintu bitambula naye nga teweerabye banaffe Richard Ray Furniture basangibwa Wakaliga bali opposite pacifier awo ku mpuuta abakola furniture gw'osinga okwagala basobola okutonaatona ennyumba yo basobola okukola ebintu eby'enjawulo Richard Ray Furniture osobola okukola order dining table sofa sets wardrobes ebitanda ebyenjawulo of course bakola buno obusaawo bugendamu ebitabo basobola okudesigninga ennyumba if it's furniture center tables bakola buli kimu that is
Richard Ray Furniture wakaliga bali opposite Pacify ku Pacify yawo kikuba ekigenda Pacify naye opposite ojja kulabawo Furniture era kapano ojja kalaba kasoma Richard Ray Furniture ate bawola n'okuwola omuvubuka tesootekayo akasente noga nti nyinako emitwalo 3 njagala entebe yakakadde twalo ojja tusasula bakola enkola eyo bwetyo kasaba manya woobeera ebintu babitambuza bwe batyo webali nnyo webali ddala banafe aba Century Property Real Estate tobeerabira bali mu Christmas offer bagaba ettaka osasula miliyoni 1 ebasobola okubanga bakuwa poloti mu mbeera emu oba endala nti oyanguyirwa balina estates okwetoloola enguudo ez'ekibuga Kampala mu nguudo ez'enjawulo kubanga estates weeziri wonna that is Century Property Real Estates osobola okubafuna akalango ekipande weekiri awo enamba z'essimu osobola okuziggyako ate ebisobola okubeera nga ate ebikwanguya. Sheeran Standard Day and Boarding Primary School basangibwa Lubaga mu Bulwa Zone bali mu kuligestalinga baana January nga gwako February abaana batandika okusoma tubasaba mutuwa abaana mubatwale ku Sheeran Standard Day and Boarding Primary School ojabba omaze okuwa omwana wo ebiseera byo eby'omu maaso akumata kumira mpeera aba police Uganda Police nkuba omulango okuviira ddala ku IGP waggulu Uganda Police njagala ensonga etambula akatambi akatambula mu following abakulu mu following akatambi akatambula ku lw'obulungi bwa Uganda yaffe ku lw'obulungi bw'ekifaananyi kye twagala okulaba mu Uganda Police akakatambi mu following because bakutte we don't know oba babadde basirikale babadde basikasika omukyalo oyo bwe baba nga tebabadde basirikale nabo mu bakangavule naye okumanya baleka babadde basirikale kuba mu maaso wabaddeyo omusirikale ayambadde uniform atambula agenda naye nga olwedde babatadde ku kamera nga tebafaayo so tubasaba mu following ekintu ekyo tusobole okubanga tuli bamativu mu mbeera etambula mu ggwanga Uganda akumata kumira mpeera zeekali esuula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. The police, this is Marara. This is a case of land which has been in court for the last 15 years. That is Afande Betunga. He called our lawyer to